Endobeso. Kukyenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso. Ndeko mu Endobeso. Hello. Halo, jeba liko nyabo. Kale sebo na jeba liko sebo. Nze bampita Mukunja wa BTFM program sisimuka oli mu Endobeso. Bana ye Mukunja asanyiso kuuliza we bale kunkubirako sebo. Munange bampita mama Godwin. Aha. Kati nino obuzibu Mukunja. Bukibu kyate. Ntereza kata Godwin ono nti ayenda. Ayenda kwani? Wali wanene kikozi kya neiba. Wanje? Wali wanene kikozi kya neiba. Yes, muyonge buka. Waliwo ki kya neiba ki? Wanje? Wanje? Wali Mukunja. Wanje? Mbadde akugamba tata. Nti nino obuzibu. Bwaki? Ntereza bba wange nti ayenda nze mama Godwin. Aha. Ati ayina simutegere ennaku zino. Zindi ebiri simutegererako ddala. Naye waliwo n'ekikozi kya neiba kyenteebereza. Kyawusigaalo kimukomba box nga bw'obimanyi bijjirira n'ebigendererwa bingi. Aha. Wandi sebo? Mpulira gwe maama. Hello? Ompulira? Sebo? Esimu yebadde ki? Hello? Mama Godwin. Wandi Mukunja. Kaha kati olikiriyamuko nero lyesimu ebadde ebuuka. Nze gula sikyategeera bulungi. Kiki? Nina obuzibu Mukunja nsaba onnyambe. Aha. Kikozi kya neiba wange. Kyenteebereza nti alabika kyayendako myezi ng'ebiri simutegeera bulungi. Kati yesu yeje nakusindikidde y'ekikozi. Ekikozi bakiyitaani? Liita. Kale, beerako tovaako. Kale sebo. Esimu ogiwulira? Ngiwulira sebo. Rita. Rita. Wanje. Tata Godwin bamusibye. Bamusibye? Kyakoze. Munaye nze nange simanyi ampereza simu abaddawo ne sister ampereza simu nangamba nkukubireko. Ngaalabye. Munnange bamusibye. Yo omutegeera gwe njogerako? Mutegedde tata God, mutegedde. Kati bamusibye kati ndowooza kuyita ku poliisi ojo omuyambeko. Nze ndeka. Muyambeko nze sina na transport. Sina transport antwala. Ate agenza okuyita ng'amanyi osobola okutetenkanya. Sina transport wadde nakamu.
Zenina tustondera kintu kirala nnyo. Tekiba nakuwala ate ntandika mu stola. Ewangi? Tonde zenina. Tustondera kintu kirala stola ko wadde. Rasina sina kusobola. Ita. Wangi. Lwaki onjagalira omusajja kikomba boxi? Lwaki omanyira? Ekyabula Kuggwe kinoonya ku kikomba box. Ongambye kirita? Ekyabula Kuggwe kinoonya ku kikomba box. Kyokola ojja kufanya ng'ozunga. Laba naye kiwala ggwe liita. Liita onjagalira omusajja bulijjo nga simanyi ggwe. Kyova olaba ozunga, kyova olaba oligubya olinga ogusefuliya. Bannange kyekino ekyakulesaawo. Banange weetooti omusajja ajja kusigala wange abakazi tebayomba tula tuteese. Kale kakugabireko ne ku sirimu agwe. Tewali buzibu kasita naawe obanga olina. Wakafa olumbe. N'abakazi mwabaaki. Rita. Wangi. Ate gwe bba omusajja ate gwe ovuma omu. Nkoze eki. Ate nanyini musajja ate gwe ovuma. Nanawo ate munnange mundekeemu. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Nanawe nnoonya olubasa abalala nvaako. BTFM. Nze waliwo ebinsesa. Kiki biriwo ebikusesa. Mukyala munnange bw'ogwanga mu mbeera nga bw'eti. Kazaala bulwayi mu bbaawo. Mutegeeze nti okitegedde. Tolumba muwala. Tolumba mukazi. Bano babayita kiyita mu lujja weesirikire. Olabe firimu gy'enaggwera naye gwe mutegeeze nti nkitegedde. Kati gwawandika zi firimu enegenda kuggwerawa. Ate eno ereba y'akaseera era emaliriza. Tebitambudde. Nakatwawe otesuulirayo gwannakaba. Oyinza okulowooza nti firimu enaggwa nga eriko part 1, part 2, part 3, part 4 negirinde gwe. Nze kasama tegeera nti abasajja temulina nsonga ebenza. Temuba na nsonga. Era oli musajja. Anti wuliriza benjogera nawe bagamba bwe bati obambadde anti kasitola nga oleyogedde ku bambadde bwe tabawo omanya baba bamuloze. Naye ensonga bwe mwandoga eba nsonga. Anti obiwulidde eby'Endobeso. Omukyala wa waka gamumyuse. Nasirikirawo. Nabo baba bomba mu bomba ky'abasajja. Kino kiba nkigamba abakyala basista baffe. Omusajja yenna kasaba nga olina ekitamukolera. Gaba nga alina kyamensinga. Ojja genda omusajja ng'ali mu bamukomba bokisi lwa nsonga. Olina kyotakola. Enderi. Kyova olaba abasajja bakyabaliisa nnyo obuggalanda abakazi ne mubavuma mbu tebategeera oliisa munno otyo omwana wa munno akaggalanda. Obwo obwenzi bw'emuzuuzi obwo bakyabaliisa obuggalanda namirimu webale nnyo naawe bali kakuliisa. Bannange ate bita naye aginnenye. Wasimba amannyo kyova abajja basimba nnyo ebinaanansi oli ku musajja w'oli ate osimba amannyo. Munnaye nakaleka gamba mbu firimu eggwa mulimu ddala abawusigala bawambira ddala amaka g'abannaabwe. Nga tannamuliisa buggalanda ono mamalinde ekawuko. Anti owulira. Ate era firimu eba erina okugwa nga waliwo asigala. Ono mpima Livingstone nagwe gyekasala. Naye maama abakazi mukomye okuyita abakazi abanyirira mu maka liita kirako omusajja kirakola yeegomba ekintu. Amiina. Nga awulira. Awula yannaye liita naye taatubeerere mwangu. Mama Godi kimuweddeko tebaggwa kulobesa. Kuba ndaba era talina kyagenda mukola. Abasajja bwe batyo tebategeera akulekawo waka n'agenda n'akwana ekyo kyoyita ekibi ekiringa essefuliya. Kakati Mama Godi weetereeze. Mwe bali tuweereza abasimuka naye omukyalo oyo kasita kitegedde nti omukomba box yamusalayo. Naye mwennyini mukomba box amugambye ayina byateetereza yeetereeze naye bannange gw'onoonyezza okumanya ate kati essaawa zino opangulukuse. Nakachwa. Wangi. Ogambye nti firimu ejja kuggwa. Firimu eba erina okuggwa. Wama bakyala bannange. Anti eggwetawe njagala ombuulizi. Wabeerawo ata
wabeerawo ayingira wabeerawo atandika ate wabeerawo firimu ejja okuggwa kitegeeza nti maid ajja kukivaamu nanyini kyakisigaza anti byangeri bbiri kati wetwagala okwebuliza wamma maid bwakukwatira ku muntu gunaggwa oba enaabeerako paati 1 anti kati byangeri bbiri gusobola okuggwa gusobola obutaggwa naye kyase ziri nti gusobola okuggwa tegusobola omusajja yenna nga bamukwatidde mu bwenzi kankubulye muli basajja lwakuba temwagala kyogera abasajja mwe mukyasinza okutya ku nsi ku duniya kuno era kyakola kyasooka okukola sooka oddeko ewammwe bw'aba alinamu 10 n'amuyiiza nja kuyiiza bw'aba talinamu biba biwedde abedda n'ab'ennaku zino tubapangisiza ne tubateekayo ate mu apartment